kyatukawo tewali nesimu yetu tumwaneko. He's a producer, he's a very good producer, he's a person who produced this very song, and this is why we're talking about him. This is not Daddy Andre. Give ebya Kaisari nebyo no twawule wano. Yeah. Bakola ku fame twali era nga tukwesonze nnyo. Yes sir. Wakati no gamba nti no women need respect. Wakomao. Sakomao. Abantu tetubeerawo tetujja kwogera bigambo just tuba n'ebiruubirirwa tuba n'olugendo tuba ne kye twagala okuggusa. Ng'omukyala I'm an advocate with Uganda Empowerment Mission. We are working on so much, and I want to thank them for supporting me on that time when I was down, and they are with me in everything, and they are working on so much gender-based violence, but more so personally nzenzize ku nsonga ya mental health njidda ebiragalagala biti. I'm believing anti kati engeri gye tuli mu lockdown banange depression nyingi abantu tebalina sente abantu bayita mbizibu va ku bizibu byaffe muli ku buntu bunsonga bwaffe. There are people who go through domestic violence. Omukazi yasazeeko omuntu okutu, yasazeeko omusajja okutu, yasazeeko omukyala ebitundu ebyekyama. You know, those things government olumu tebiwana matu. You know, but these things happen in daily life. I just imagine it happening oli mu lockdown. You have no one to talk to. Oli kubiragalagala tewetta. Nena gwe omuntu omu awala abangi bafaani bo ne Uganda ne wadu nga bakuyigomba wayingira obufumbo kyatuuka kyekitawa nga okutwala osuubira. Saagala kukyogerako ekyo, njagala kwogera ku kiki endiko kati ekyo njagala kusooka kukiwa obudde bwakyo. For the respect I have for what I had, I respect that moment era ngamba njagala kugireka bwetyo. Wegisa okufumbirwako Samude? Fenna tuyita mu bintu we choose okuvaayo tutya n'obusungu na bukambwe. Nalumwa nange ndi muntu sobola okuvaayo ne ngamba temuddamu okufumbirwa biki. No, si bwe tubonakozebwa. Nina byenjizeyo ebirungi byebimaking obeera humble, byebimaking of standing strong again in a family and not give up on love and not talk bad about love or person I've been with, because we are all who we are because of certain circumstances we go through in life. So ketukitunulire nga tonna judginga Daddy Andre okubeera kyali. You look at how he has grown up, who experiences he had in life, you know. No time judging nze wenti obwembe kyovula so akudown judging omuntu mulamu ne bwonvuma ngamba okay nze okuba munaye wasuze enjala obusungu bwange bwayawumalira kunze. I wish the world could be like that, but well, si bwe kiri. Omisenga time eyo waliko ne Daddy Andre? Sagala kwogera ku nsonga enzo. With all due respect, maaso ga kamera yo, that is a very sensitive thing. Sagala tukyogereko. Bantu bangi balinga byesunga okubalako nga muyimba ku mikolo egimu. Era wano omukolo gwali Serena Kigonga besunze bayumbira ku mukolo. Kyatukawo. By the time Andre alitawulira bulungi, I had nenzija nentukiriza omukolo nenyimba era abawagizi baffe twabetondera cause nebaza Katonda nze personally able. Ebintu ebimu bigaana mu bulamu. Tukirize tuleke kiforcing up by media. You people have caused so much stigma to families. Now leave alone to us artists mwabamanyidde okuwulira ebigambo byomutukanyugira and be like, yeah, we're strong, but there are people who can't sustain that, who are not strong enough. Okitegeera mumenyeza amafuka g'abantu mangi because you only choose to, but let me tell you, it's never too late to make this world a better place. So tudde ku kibuuzo ekirala.